General Wamala ategeezezza nti balina amawulire nti waliwo bannakigwanyizi abateekateeka okukola effujjo oluvannyuma lw'okuwangula mu kalulu, wabula n'abalabula okukomya ekirowoozo ekyo kubanga eggye terigenda kukkiriza mbeera eyo. Embeera tetugyesembereza kubanga bangi mwogeddeko nimwagala Uganda ebeerenga Burundi. Burundi si kyakulabirako kirungi. Sirowooza nti kyandibadde ekyokulabirako abantu temwandibadde mwogerako. Ate tulina na nsonga etwala mu direction eyo teriiwo. Kino kiddidde amaloboozi okuva mu nkambi ez'enjawulo nga balaga nga bwe bayinza okussawo embeera ey'obunkenke wano. General Wamala wano wasinzidde n'akakasa bannayuganda ng'eggye lya UPDF bwe ligenda okukola kyonna ekisoboka okukuuma emirembe n'okutangira obumenyi bw'amateeka obw'ekika kyonna n'obutebenkevu mu kiseera ky'akalulu. Era abagamba okutabula emirembe kyembakakasa kimu nti ffe ng'amagye kasita kituukaawo nga mwagala okutabangula emirembe awo tetujja kutegeeragana kubanga ffe tulowozezzaako obutali butebenkevu kye tuli. N'olwekyo anayagala okutabangula emirembe awo tetukkiriziganya. Genda okuba akaluluko wangula oba bakuwangudde kkiriza ddayo eka linda omwaka oguliddako nga bwe ŋŋambye Uganda tegenda kukoma na 18. General Wamala abadde atongoza ebikujjuko by'amagye by'olunaku lwa Taro 6 ebigenda okumala ddala ssabbiiti nnamba nga bigenda mu maaso. Muno bagenda kukoleramu emirimu egitali gimu omuli okulongoosa ebitundu ebitali bimu ng'okwera enguudo, okugogola emyala, okulongoosa amalwaliro, amasomero, ko n'obutale n'ebirala. Entikko y'ebikujjuko bino egenda kubeera ku kisaawe Kololo nga 6 omwezi gwa February omwaka guno.